Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwedde, omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Lawrence Tweyanze yayimbula ababaka ba paalamenti buli owa Kawempe North Muhammad Sseggirinya n'owa Makindye West Alan Ssewanyana ku kakalu ka kkooti ka bukadde 2 buli omu oluvannyuma lw'okumala mu nkomyi ebbanga erisoba mu mwaka mulamba ku misango gy'obutujju n'obutemu bw'ebijambiya ebyali e Masaka ne Rengo egyabakwasanga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021. Okuva olwo ababaka bano babadde tebalabikangako mu lujjudde era nga bannayuganda babadde beebuuza wa gye bali wabula enkya leero bano balabiseeko ne babaako bye batangaaza ku nsonga ez'abasibya nga basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ne batuuziza ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform e Kamwokya. Basoose kwetondera bannayuganda olw'obutavaayo mangu kwogerako nabo olw'ensonga nti embeera y'obulamu bwabwe ekyali mbi ddala era nga bakyetaagira ddala obujjanjabi. Kuyimbulwa kwaffe twagenze okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo eky'obulwadde kyekimu ku kisinze n'otusiba okuba nga tuluddewo okwogera kubanze badde banjijanjabira Lubaga Hospital naye nga ndi outpatient nasooka n'embeera ennaku 2 then embeera outpatient nga bwe ŋŋendayo bwe banzijanjaba ne bakifayindinga awutu nga nyina skin cancer mbina gubalaga dda sinza kuddamu gubalaga ekibumba bwe bansibira nali nfuna eddagala mu Nairobi Hospital ng'eddagala eryo linnyambako okubeera nga ekibumba kitereera kuba bansiba siddangamu okufuna ku ddagala eryo lyonna era ekibumba bagenza okudda mu kikebera ng'amabwa gagezze. Tebalemye kwennyamira olw'abantu abamu be bagamba nti babasibako amatu g'embuzi kw'ossa n'okubakudaalira nga bagamba nti abantu ekika kino kyabayisa bubi okulaba nga bateereddwa newankubadde nga bayita mu mbeera enzibu ddala nga bali mu kkomera. Badde baduula nga batuleese nti asajja ate nga bagezze muganda wange tukutwaleyo tuleete nze buli nnaku nja kuba nkuleetera emmere kuleetera caayi n'enkya n'enkya ndeete ne luli ndeete obeereyo nga bw'oliireeyo mu kkomera nenga otunula bwoti noga buli abasajja baduula amazima ga Katonda n'owulira nga amaziga gakuyitamu. Ku ky'okuyimbulwa mu nkomyo bagamba nti kyali mu mateeka kuba ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka nga bawakanyizza ebyayogerwa nti waaliwo enteesaganya zonna ku nsonga eno. Teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakutulugunyizizza bwereere ate tosobola kuliteesaako nti nteese bante ate ku kibu wali bakwatira mu kapasite ki. Omubaka Sseggirinya asinzidde wano n'atangaaza ne ku nteekateeka ez'enjawulo ze yakolera bannakawempe mu bbanga ery'emyezi 2 nawa gye yajja ensimbi wabula nga bino byonna byasaanawo. Mu kkomera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa. Tewali MP mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka endeze motoka ze mumpeera na bawulira lunye sijja zijigula era motoka ne sijigula nezikwata nenziza abantu nenkolako eddwaliro nengulako ambulance nenkolako ne segibox omusaala ogumpeebwa by then nagenda okulondebwa kuba mupinga ndi kansala nga sente zenfuna ntono nnyo ate okusinga zirali nfuna ku bamemba ba parliament nengamba nti ezo sente nazo ngenda zizza abantu. Ababaka bano bakakasizza nti bakyali bannakibiina kya National Unity Platform Kayingo era nga beetegefu okukolera abantu abaabalonda nga bwe beeyama. Bannani Yansereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.